coming up. Singa tebana bakutuka naye kwefumbiza. Ne woba otuuse toweefumbiza. Omwana teyeefumbiza bannange. Kati weefumbiza wani? Wasuna beni. Weefumbiza wa? Omulabye? Weefumbiza wa? Abana okukisinza oleta basingo mother abangi kwefumbiza. Because bwe weefumbiza, you are taking away the family's responsibility. Yeah. To vet. Omusajja yeyo basi yeyo. Also to protect you. Oyinge ogenze nani? Fete tumumanyi. Baba bita kaundo kakubyeddise. Bwe businga. Bwe businga ennaku zino. Abantu abasinga abakyala abateefumbiza batononya bafuse basingo mothers. Ne baba bafuse basingo mothers. Ne olwokuba omusajja abamuvetinga nze kankubuza eki ngakabuzo kentera obuza abakazi ne kabaluma. Ne mbabuza goza buli single mother kadama. Muno mu Uganda muli musingo mother ng'akeera ku makya kulongoosa abaana be n'ava vuga n'abatwala ku ssomero n'akomawo. Lwaki? The difference is the choice of the man they chose. So for you abantu bagamba toli nze saagala single mother wa mwana omu simwagalira ddala nga lwaki nene alina okuddayo amuzzeeko wano mu Buganda mu Africa omukazi azaala musajja omwana omu ate era kati if that situation comes omwana yajja wa kivubuka ofunye kale okuze n'ogamba ono gwe njagala ofumbirwa. Why would you want to have a second child in that kino oba obadde tokimanyi gwe gy'obuze n'abantu abakulu kibi nnyo okuzaala omwana omu mu kika ku sayidi ya taata we. Naye katono gw'olina agenda kukuzaalira ku sayidi ya taata we. N'abasajja bennyini people have gone back and had children with men they hate. Men have gone back and had children with women they hate, not because they want, but ekintu ky'omwana ky'amaanyi. Kuba ebiseera ebisinga abantu oyinza osanga kati mpoye ekyokulabirako mulimu omukyalo omu gwozaala omwana omu mwawukane nga waawe bamuzaala omu afune omusajja omulala gw'ayagala. But remember, women love their children more. Agenda gamba kuja love y'omwana wange kanzireyo omwana wange muzzeeko. Nakuzaalira gwe omusajja abaana babiri ow'okusatu n'abeerawo oli musajja. So the need omwana okumufunira muganda we y'amaanyi nnyo tomanyi na gyekoma. Era nawe newoba oli mukyala n'ofuna omusajja ng'alina omukazi gwe yazaalamu omwana omu suubira bagenda muzzaako. Ekyo kyo kikakkanya puresa. Ekyo kyo balina okuzza ku mwana era tokirwanirira kuba nawe senga obadde gwe probably you'd have done the same thing. Gomanyi kyekitegeeza akanako okubeera nga tekalina muganda waako. Just put yourself in their position. Muganda omumami aba mulala ne daddy aba mulala mukko gwe naawe ekyo kimanyi tobayina. Toyina muganda omumami na daddy. I have I have 7. We are 7 kids, so I have 6 siblings. Bonanga mami ne daddy. Kati gwobayina. Omanyi feeling eyo gy'oyinanga, you know all those people. All of yes. Kati gwe just imagine if senga bakuzaala omu mami ne daddy. It would be boring because according to the chaos I see ndaba yes. Vane ku boring wansi bw'okula ensi bwe kukwatako you need someone who you know is going to look at you. Ngagenda kutunuuliranga gwe ndagenda kutunuulira katono maama walowooza okitegeera obanga taata walowooza bwati ngagenda kutunuuliranga gwe mu bulamu bw'ensi era kyovula abo abantu abasinga balwana nnyo. So nze baby mama w'omwana omu omwagala njagala w'abaana aba naye kati tulabye in this situation whereby recently we have very many single mothers nga bw'ogambye ba single mothers bangi nnyo kyolooza kireetegwa like besides this thing of maybe omwana yaja omusajja n'amwegaana or maybe something has happened and these single mothers are also getting married. They are not bamulekere afunyeyo omusajja omulala. What do you think is causing all this mweno generation kusanga nga tulina ba single mothers bangi compared to myaka gy'abajjajja baffe? Eyo answer nyangu. Kwefumbiza nga tebana. Kwefumbiza. Singa tebana bakutuka naye kwefumbiza. Ne woba otuuse toweefumbiza. Omwana teyeefumbiza bannange. Kati weefumbiza wani? Wasuna beni. Weefumbiza wa? Omulabye? Weefumbiza wa? Abana okukisinza oleta basingo mother abangi kwefumbiza. Because bwe weefumbiza, you are taking away the family's responsibility. Yeah. To vet.
omusajja yeyo basi yeyo also to protect you oyinge ogenze nani fete tumumanyi baba bita kawundo kakubye ddirisa bwe businga ennaku zino abantu abasinga abakyala abateefumbiza batono nnyo abafuse basingle mothers ne baba bafuse basingle mothers naye olwokuba omusajja abamuvetinga nze kankubuza eki nakabuuza okentera obuuza abakazi naye kabaluma naye mbabuuza goza buli single mother kadaama muno mu Uganda mulimu single mother ng'akeera ku makya kulongoosa abaana be n'ava avuga n'abatwala ku ssomero n'akomawo. Lwaki? The difference is the choice of the man they chose. So for you abantu bagamba toli single mother lwa nsonga omusajja yakuzaalamu n'akusuulawo. Oli single mother lwa nsonga wazaalira omusajja omusiru. Yes. Because I've seen people who are single mothers nenga abaana bagenze mu masomero malungi they are okay. Abamu bamuga omusajja mugamba gira emizigo nagikuwa. Labirira abaana. So you are not suffering as a single mother because omusajja yakusuulira. Abakyala bangi be balekeddewo abaana ne omuzaalide musajja. So the point of the family kuyambako si kulemesa musajja kulekawo. Muno tewali muntu asobola kulemesa musajja kulekawo mu 2024. No one can stop. Naye akuleseewo atya. Ate omusajja engeri gyakuleseewo kyekika ky'omusajja ky'ozaalidde. So godidde kati abasinga okimanyi nti basingle mother biggest percentage ezaalidde abavubuka abali below 30. Era kituufu ekyo. Ezaalidde basajja bakulu ezaalidde baana bato. Kati below 30 ku myaka 24 bwe nali ndwala nakubiranga ddadi. Onzaalidde. Oluva wange ojja ku media. Oluva wange ojja ku media nazaalira omusajja atalina buvunaanyizibwa. Ozaaliramu ddala. Omusajja yali akubira taata we ng'alwadde lwaki omulangira obutabeera na buvunaanyizibwa. Tolabira nti oba olina ekikyamu. Nange bwe nalwalanga nakubiranga taata. Kyokka onzaalidde ojja onkubira akagoma ku kyalo talina buvunaanyizibwa. Ese ejja kutyagamba kati wali ozaalira oyo wali osuubira ki? So in conclusion what you're saying but people should strategize or look for umuntu ali responsible kwa sababu ozaalira ng'amaizi agenda more. Commitment. It's all about commitment. A child is a big responsibility omala gazaalira buzaalizi muntu. Obwetegefu bw'omuntu bazaali abasinga bazaalira abavubu. In fact tukyana kiteeka bwe abakazi beesibye ku baana abato. Abasingle mother abasinga mwesiba bwesibye ku bavubuka bato. Tolina wonkakasa nti omuvubuka w'emyaka 23 24 muguno omulembe oba muguli omulembe probably bali bakulu naye omuvubuka yakamala campus yes tannayiga ensi kati abasajja kati bateeka ku level nti tukula mpola nnyo okitegeera omusuubiramu ki abawala abato in fact mwabafunyisa abavubuka ab'embuto bonoona abaana abato kubanze gwe how many single mothers do you think the man is above 30 we are fully bona abasinga baana bato kizibu ate gobera above 30 like oba oswala noswala abaana oba obasobola abokola ki tegeeza ono omukyala aba anoonya kasente ke abasinga abakuba akanyonyo ogenda e Saudi eyo bazaalira abavubuka bato okitegeera kati omusuubiramu ki abazaalira mu basajja nga n'oba omutwala mu fida emugamba katono tumugyeko sente meeka nga tera nakulwanirira baba tematema ennyingizaye nga buli mwezi akuwa 2,000 I've ever been there. Olwo omuvubuka gwe batematema ng'omukazi yamutwala mu fida nga buli mwezi amuwa 2,000 nga za child support. Baye omusajja yagamba naye abaana abalala 2 n'omukyala ne bagamba okay bwe tujjako buli zimuna bali nga bafunye bw'abeera n'omwana wo tukuwa mmeka afuna 1,000. Ebembi bisekera naye. Era ebiseera ebisinga bakuzabuza bali ne bagamba madam genda olabirira omwana wo kuba omusajja aba apule nze nina emidala gya chapati 2 ne batandika obala nga 1,000 every month. Naye kati anyway and was I think bajja kuyiganga buli time. Tebayiga bayina obuzibu bayina love positive time naye bayina love nyingi. Omanya abavubuka bana bali mu 20s bayina nnyo romance oyo. Kati n'ekiva ku ekyo gwe ng'omusajja what causes you oba olaba oli muvubuka teweesobola lwaki oba weeyingiza mu kwegatta. You know mugundi batuleetera these family planning methods and everything. Lwaki ogoba weegatta n'omuntu nga you're not protecting yourself ne muvayo nga alina olubuto ate notandika okugamba nina wano family ate nina noono. What causes that? Ekisooka kyosooka okugamba abavubuka we are not responsible for impregnating women. Kuba abawala abamu okimanyi nti no abavubuka abamu baagala abawala emyaka 3 ne bagaana obbazaalira. So oba olina right egaana okunzaalira tegeeza n'enzaalira yiyo. Anti kati
Ngo wagambi earlier, it's not a must that I have to give birth for you because we have been together for long. It's all about commitment. What if ongenda kuzalya buzaliza ate ofuna omuntu wonga ono we bamukoze ofuna omuntu anti kati kyekyo kyengamba bw'oba olina right obutanzaalira kitegeeza ne bw'onzaalira eba right yo. Nze kyensobola okukola, all I can do is have sex with you. It's your right to have children for me or not. So si buvunaanyizibwa baffe nti abakyala abatuzaalira kuba basoosalawo butatuzaalira. N'ekyokubiri, one of the definition of maturity omuntu yokubanga amanyi consequences z'ekintu kyagenda okukola. Abavubuka tugambye abasinga bali immature. They don't understand the consequences of what they are going to do. Chobola baddukawo ngamba I'm pregnant. You've been blocked. No, gwogamba I'm pregnant yajja kwegatta, teyajja kuzaala. Kawulidde akantu ako? Kawulidde. Yajja kwegatta kati gwe omwongeddeko package. Omwongeddeko omwongereddeko package gy'ataakima kati yakola eki ate nekyamuleeta yakimala kyagwa mission accomplished kati era ojja bonaabona naye ekyokuzaala ky'abakyala kyo tugenda bagamba for the last I think 10 years the responsibility of giving birth has been to women. You choose who you have babies for. Choose wisely. Nze ojja kunzaalira nja kudduka ate teri ajja kunneenya. Teri tteeka ligana musajja kuzaalamu nadduka. Ate teri tteeka ligenda kukwata ng'ogaanye okunzaalira. You get? Yeah. So you have to sit back and omukyala ne weebuuza, I'm going to carry this baby for 9 months and omusajja bwadduka I'm going to carry the burden. Let me think. Single mother. Kandowooze. Ate n'ekidala abaana abawala. Why are they having sex outside committed relationships? It's a committed relation. Anyway, simanyi I cannot defend this generation. Webale nnyo bale manyogera Jesse mbaze nkutidde. I cannot defend this generation. Singa nali mu generation z'abamaffe bedda I would defend and be like naye ab'ennaku zino tobasobola. I cannot defend. Osanga omwana yeebulisa oba byetula byebibawa hon. Manyi bagamba mbu twali nga mu boarding bwe baali bateeka oba paraffin mu mmere kukendeeza ku libido y'abaana, but nowadays it has become like something very normal. Abana just the world is broken. Our parents are not doing enough. Abazadde tebakola kimala ne society tebefiirayo. Broken homes, broken children, broken adults. Okitegeera? Yes, so it began from broken homes. Abana tebaba protecting tebakola tebateekawo mbeera. Abantu balina twayingira mu guno omuze gwa hedonism buli omu akola byayagala. Naye bwe kituuka bwe nkola byenjagala n'enzaala omwana n'enfuuka single mother ate awo ne kifuuka kibi. Ng'ate tuli ku nkola kati lwaki bwe tukkiriza nti omuwala akola byayagala anywedde omwenga agenza omukiraba lwaki bw'afuuka single mother era tetumuwagira? Lwaki atawaya? Kati lwaki era ayagala self, lwaki ayagala pite? Lwaki ayagala social pity ng'afuuse single mother ng'ate wali eri bw'aba anywa omwenge tugamba oyo akola byayagala ne bw'ofuuka single mother era tukuwagire yoyo single mother waffe okole by'oyagala tubakolera eki bwe tulina obbagamba Salongo akatalekeka bannanga abaana abawala mbamu abasingola abacyanene temwefumbiza abasajja tuli bazibu tuli bazibu nnyo tuli bantu bazibu temwefumbiza bw'oba odatinga funa male figure. Excitement gy'oleetera ejjakiri gy'oleeta ku basajja we shall humble you. Ate ffe abasajja we just get better. Okitegeera? Yes, mu abaana abawala you have 10 years that you have to utilize. Beyond those 20 years, dating above 30 as a woman is a nightmare. Kyekirooto eky'entiisa kye wandyagadde kubeeramu, so teweefumbiza. Have a male figure oba tomuyina noonya ku kyalo oba kyeyamana oba ani n'ekirala put value on yourself. Abamu abasinga baddange bingi byensobola obbagamba kanjira mbalekeraawo. You've heard that from Salongo, Banjo, and yeah, we shall be having more communications and opinions on this matter. So go in the comment section, give us your feedback, tell us your opinion on this matter. We love you so much. Keep subscribing, keep sharing, liking, commenting. I think Salongo can also share his social handles before you close. Yes, Salongo, Banji, TikTok, YouTube. Okay, you can follow him on his channel so that you can also see his content. I remain Mona on the Love Seat Shop Brown Skin Events YouTube channel. See you next time. Bye-bye.